Coming up. Exactly. So anyumya story yagamba is band dragging nze nagenda okudda engulu ngandi awo kati ye ate pain ye mabega gye yali asinga okuwulira. Can't you remember it's now a foreign thing entering wekitalina kubeera kitegeera kati dokita n'amugamba okyasobola okujjukira abavubuka bano ng'obalabye n'agamba nsobola obbajjukira bwe mba mbalabyeko nga bamugamba olowooza okusinziira ku ndaba gye wabalabamu wali oyinza omanyi bawoza bw'oba otunuulidde someone's appearance osobola okumanya oba mulwadde ffe tulowooza nti someone who is too skinny yabeera omulwadde. No, oli ayinza n'okubeera mulwadde ng'anyirira okufaako obufu ali ennaku zineeno eddagala libanyiriza okufaako obufu omuntu anyirira ennyo batera okubeera abamu nga balwadde kati nga bamuwa eddagala empuku baazimuwa za nnaku ago asatu buli lunaku amira emu emu age because she got infected. Oh God. She got infected. Kati nengamba brother we bw'aba azuukuse like tolaga nti omanyi story wabula gwe mulage nti friend wangambye oli mulwadde so oli ku kitanda ndi wano because of that. Kati brother we nga tubeera awo tumulinda ngadde engulu nga batuwandikira ebbaluwa nga musawo atugamba emabega bamutunze shad like abadde correctam bamutunze abadde yafunye some like yeyuliseeko so ne bamutunga ne bamuwa eddagala ne bamugamba she will be okay. Kati ng'olwo ffenaffe twagala okumanya before because most people were asking me lwaki tebamuwa pep lwaki tebamuwa pep. You people babeera balinamuwa prep oba ye prep oba ye pep oli eddagala oliraba tolaba nti tulyogera lyangu olowooza ogenda disanga in every hospital even some big government hospitals tebalirina balijjayo ate ne baliteeka mu private hospitals ng'ate balitunda nga ze nyina amalwaliro agamu ge mmanyi nga baligabira bwereere anti kati nga bw'ogambye agamu so meaning si buli wamu tyogenda disanga mwali najjera olaba waliwo eddwaliro bayita sash pharmacy or sash clinic or something babeera nali ate nga lya bwereere olaba kati nze ne najjera nyinza okugamba nti was my first time okutuuka mu kitundu ekyo anti ng'oli eri wa salaamu tubeera eri ku Salama Road mubeera bayaaye tulina ennaku yaffe ey'oluguudo kati nga tetulowooza nti tunaatuukako eno mbagagga enajjeera kyovulaba nti neebuuza nnyo nayagala nnyo okumanya how she got there kitegeera neebuuza bamudrivinze bate bamulimbye eki okutuuka kubanga okay ye yali omuwala nga sijja kukozesa kigambo jampe but she was friendly naye ng'ate ali ekigambo kinooye ebano kyovulaba ne bwe yaŋŋamba go wakkiriza n'ogamba kale ne bwe yaŋŋamba nti I will come home nakitwala ne mmanya ne ŋŋamba okusinziira ku Melissa gwe mmanyi okusinziira ku Melissa gwe mmanyi ajja kudda ewaka but ng'era bw'omanyi nti ekintu kiba kyakutuukawo obeera worried so ndooza kyekyandiko is going to happen exactly. Katutuuka no brother we azze alaba omwana kati adda engulu batuwa empeke batugamba she is going to get better biki naye temumuteeka temumuleka beera yekka keep an eye on her because okusinziira ku kyetulaba neki kyayitamu psychologically ayinza okulowooza obubi she's tortured psychologically emotionally mentally buli kintu kati nga brother we agamba tugende tu reporting ku police atumugamba tetulina buzibu kati olwo byonna tubikola tugamba reportinga ku police ne omulwadde tamanyi anti ye yazirisa nedda ngazze engulu bagenda natudischarginga naye nga ye tamanyi nti tulina bye tukoze twete twagala mulaga nti brother wamanyi agenda kufilinga small agenda kuswala kitegeera kati nga tuteese eno nga tugamba brother wamanyi twegenda ku police feka tumubeereko tugende mu ddwaliro eddene ng'olwo naffe kye tulimu tuli tugamba twetaaga okumanya naye nga okusinziira ku ngeri gy'alimu tetumanyi kyatuuseewo twetaaga asooka akole ki atubuulire kankubuuze before that yali aziriseeko by the time wamanyira ekitegeeza it was even worse ti wabeera nga zaawo nakirowoozaako n'azirika what happened to her was really 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 worse
kati nga tukakati tudde waka tugende mu ddwaliro tuddewa atugamba mmanyi kasita ba dokita yagambye eddagala lye baligaba within 72 hours tumutwale ewaka tumwe kacyayi afune ku kyokulya like tugezeeko munyumiza emboozi endala tusekemu tomanyi mu eyo period anaafuna courage okubagamba ekyabadde tutuuka ewaka mukwano gwange omu tuba tunyumyawo asuggestinga agamba naye you said you are raped tugenda tufune pep kirudwe tuli wali kumpi tugenda tufune pep she was like pep kofi wagambye you are raped nti yes atusaba motoka kirudwe abesalama mutambulira mu uba ebinnya tebituganya linnya boda kwegamba mulina akasente kamu n'enfuufu tetuganya kati tugaa tutuuka ekiruddu like onnyonnyole omusawo kiki ekyakutuuseeko bw'oba nga alaba weetaaga eddagala eryo alikuwe bw'alaba tolyetaaga nga okusinziira ku ki kyonaaba omugambye jjajja tubuulira ekyokukola ki like nabo bakwekkaanya embeera mwoli kiruddu mujesiga tugende mu maaso nege kiruddu sijesiga njitya nga bw'okyogedde naffe kyatuggwako tutuuka nga tumugamba tubeerewo like tuyingira mu kasenge because twajjukira ebintu byaffe e Uganda eddwaliro eriba erya gavumenti ate osanga mu section ya private so twagenda ku side ya private olwo tetulina brother we tutuuka tumugamba are you comfortable tujje naawe like okunnyonnyola musawo kiki ekyatuukawo like what really happened that night ngagamba ndi okay nga tuyingira so awo fe twafuna naffe story into like I'm dragging yatuuka najjoba nga tamanyi agenda okudda engulu ng'alina essuuka alina baaga alina nesikaati ali wabweru wa apartment ye already the apartment is closed the apartment unit nga waggale ng'ali wabweru wa gate like adog nga banaakusibirayo ne bakuteeka because ye yagamba tajjukira at any moment or at any point muntu kumugamba nti tugende ewaka tajjukira kuva mu bbaala like the whole time eyokuva mu bbaala paka eri e Nigeria yagimanya kati agambye nti effect yali ya mwenge they added something in the drinks kitegeera oba bamulaba abuukabuuka omuziki gumulidde bamuyira ebintu because ye agamba eglass ye ey'omwenge gye yali akutte yagita agenze mu kinaabiro nga guweddemu oba nga mweguli nga bonagamba banno kankasooke nkozesa ku washrooms naweetooloola nakomawo nagunywa nadda ku ssemu glass olwo ngamba abantu wherever you are kawere ng'oli mu bantu b'owulira be weesiga ne wobeera nga osituseewo ng'omwenge guli mu haafu n'okomawo kagabe mazzi kyonna ky'onywa tokinywa kiyiwe funa glass endala onywa ekirala nabo bennyini kye banywako because ebintu bye tuyitamu bintu birala tugende mu maaso kati yagamba bwe yakomawo yatandikira awo naye twamunenya naffe twamugamba naye weesiga otya abantu boolabye hours ezo entonotono kale yali tayinza kirowoozaako nga naawe baggayi bano bye bakutuula mu maaso they look to be responsible like ng'olaba gamba osanga nabo bali muno bayisa budde butonotono omanyi lwaki sijja kuseka nnyo but lwaki abantu abasinga babeera amabbala at that time omuntu ayinza okugamba sha mwe muva mu bbala vibe etandika okukwata but muli mubeera mu mabbala omwo mubeeramu abantu nga basala ku jaamu balinze jaamu akakkane oba jasula jaamu mungi amulinza akakkane n'agamba kanywemu ecupa emu bbiri nzirewa ewaka kati nga bw'otunuulira baggayi bali oyinza olowooza kye baaliko tubeereko kuba ziweebuuza emyaka gyabwe tobasuubira kubeera mu bbaala ezo ssaawa like obudde nga bukyali nabo be bano oba osanga abantu abandize nga vibe ekoze ekutte naye kumbe babeeramu nga bategetinga abawala bambi ebintu ebibeera mu mabaala eyo ekiro oyinza okutemya katono boti nga okugulu tolina omutwe tolina bakukozesezza
ofunye ebirwadde. Exactly. So anyumya story agamba bandrugging nze nagenda okudda engulu nga ndi awo kati ye ate pain y'emabega gye yali asinga okuwulira. And remember, it's now a foreign thing entering. Wekitalina kubeera. Kitegeera. Kati dokita n'amugamba okyasobola okujjukira abavubuka bano ng'obalabye. N'agamba nsobola obbajjukira bwe mba mbalabyeko. Nga bamugamba olowooza okusinziira ku ndaba gye wabalabamu. Wali oyinza omanyi bawoza bw'oba otunuulidde someone's appearance osobola okumanya oba mulwadde. Ffe tulowooza nti someone who is too skinny yabeera omulwadde. No, oli ayinza n'okubeera mulwadde ng'anyirira okufaako obufa. Ale ennaku zino eno eddagala libanyiriza okufaako obufu. Omuntu anyirira ennyo batera okubeera abamu nga balwadde. Kati nga bamuwa eddagala empuku baazimuwa za nnaku ago 3 buli lunaku amira emu. Naye ndowooza mu prosesi y'okumira empeke ezo she skipped a day oba days kyenyinza okugamba simanyi. Lwaki olowooza bwotyo? Because she got infected. Oh God. She got infected. Kati tugenda okuddamu ddala eddagala yatandika ddimiro olunaku lwe baali muwa lwennyini. Jjukira ebintu byatuuseewo kiro kati tuli mu lunaku lulala. That's a Sunday. Yali Saturday. Tutuuka bamuwadde eddagala omusawo like amubuulidde olina kumira ssaawa bwe ziti olina kulya toteekako stress by that counseling gye baamuwa. Olwo nno bamukebera omusawo amugamba toli mulwadde because noddi kuwera basooka ne bakukebera ebiseera ebisinga because oyinza okulimira ng'olwedde obadde mulwadde oba ng'obadde n'akawukako nga balina kuwa ddagala kati lya sirimu lyennyini. Kati musawo yagamba tusooke tukole check up tulabe results ne zidda because ffenna tuweekebeza that same day like nga twagala muwa courage eyo nti ne bwe bakusanga nako oba ki ffenna tuli wamu understand. Ne bamukebera nga ali okay. Dokita n'atugamba tuddeyo like ng'eddagala eryo liweddemu n'atuwadde tuyokuddayo. Netubeerawo nga mumujjukiza okumira eddagala. Ng'olwo nno kati abeera na brother we because brother we yajja n'atusangawo nga maze okufayilinga case police awaddeyo n'ennamba y'essimu y'abagayi n'agamba ajja kufollowinga up nga atupikinga ewaka nga amutwala ewuwe ng'atandika beera naye oba yeerabiranga omujjukiza eddagala. Anti omanyi munaye eryo eddagala I think terimirika bulungi because nyina omuntu omu gwe mmanyi yali alimizeeko teyeegatta ebyo we bityo naye waliwo ekyamutuukako nga alina oddimira naye nga limuleetera okulaba ebintu by'atandirabe like it makes her hallucinate. Limuleetera okufuna ebintu ebimu n'okutya kwennyini kati n'agamba sijja ddimira naye kati mwe abalina okubeera mwe abalina okumuwa amaanyi ago agamira eddagala. Munaye eddagala eryo alabika yamisingangamu some days. Naye ne dokita yatugamba nti ebiseera ebisinga eddagala eryo likola mulimu emibiri gye girejectinga. Eddagala lisobola rejectinga omubiri gwera. Sirimu oli yali mukulu nnyo okubeera nga kiringa n'okubeera mulimu kati batugamba nti osobola okwegatta n'omuntu neweesanga nga mulwadde naye n'otabufuna. Yes, gyekiri bw'abeera nga amira eddagala lye oba ensayija biology there. Nga naawe cells zo zisobola okulwanirira kirabika obulwadde obumu. Kati yo ojja kusanga oba naye ffe tugamba like yamisingamu. Sijja kiteeka ku mubiri gwe bati nja kugamba nti kireka yamisingamu eddagala eryo. Tutuuka tuddayo ku date gye baali batuwadde ekyodo omusawo twagala kuddamu tulwaninga eki test tulabe. Kati n'olwo nga tremen ey'omurepinga eringa egenda eggwaawo ng'olwo tubeera tumuga tuba bijja kuyita you get better. Naye nga alinamu kiri atidde obulwadde kati nga tekyekisinga omuto kyalinga. Munaye musawo ng'amukebera awo brother we yaliwo twaliwo kati awo ennaku 3 ziyiseewo. Brother we dokita bwamukebera nga bamuwa results ze baaliwo ne brother we mu karoomu etwawulira mulanga ne mutegeera ki ekivuddeyo. tugamba ate naalwadde kale
sometimes God is not fair. Yeah, okay, sagala God is always fair. Sagala chimuteekako naye amaze okuyisamu obwo obulumi bakuyise mabega bakuyise maaso ate akwongeddeko na kino ebintu ebimu Katonda si yabikola. Yes Katonda abeera amanyi ki ekigenda okubeerawo naye ebintu ebimu si yabikola because Katonda yatuwa choice ey'okwesalirawo, yatuwa okwesalirawo, eddembe ly'okwesalirawo bebbeetu. Ebintu ebimu bituukawo because of some decisions we made, so it's like a process. I made this decision and then this happens and that happens. Kati oluvannyuma lw'ennaku 3 brother we yagenda ku police bagamba ki? Bagayita babeerawo ennamba teziddangako tetulina kifaananyi nti kiikyo naye ennamba mu kunoonyereza kuno ennamba nebeera nga teyaddako era basobola okufuna as long as the number is registered in someone's name kati basobola okufuna oyo omuntu nti poliisi eyo emisango egyaliyo gyali miyitirivu. Of course police wabeerayo emisango. No, ng'olese emisango nti onabbye onaakozeyo naye egya rape nga ogwa mukwano gwange bwe gwali because brother we yatugamba agenda otuukayo nga waliwo ne gwe baakawandiika mu kitabo gwa rape same things. Naye I think abo bagayi bo babeera n'ebigendererwa nti babeera ne lines zaabwe ze bakozesa okuplayinga their data games. Ffe kye twatwala tugamba ojja sanga baziteeka mu masimu kukola bikolobero byabwe, ojja nasanga they weren't Ugandans, ojja kusanga nga abantu kiba nagambye ebintu ebibeera amabaala ekiro oba abantu ababeera amabaala baabangi nenga at some point nze poliisi ngenda ginenyako kubanga babeera nga basazeewo okunoonyereza ku musango ogumu babeera basobola okufuna abantu. Yeah, exactly. Baba basobola bafuna ennamba eyeregistered emmanya g'abaani, ennamba eyebadde ng'ekubira baani ne bafuna era si omu abo abantu bebadde bakubira ne bafuna gwe kennyini abadde akozesa eyo ennamba. So kati poliisi mwagayaalamu kati bamala omugamba ebyobulwadde tuwulira akaaba nga bamukansolinga awo you get better. Bangi betulabyeko, bangi bali bwe bati, bangi bakoze bwe bati, ne tumuwa ne live examples z'abantu betumanyi nga naye abamanyi. Olaba gundi ali bwati naye anyirira naawe osobola okulivinga your life like leka kweteka kate stress endala. Nga dokita amugamba tudde waka kati nga bamuwadde eddagala kati erya sirimu kutandika kati because yamugamba you're supposed to start now. Nga yawoza akanzire waka ndowooze nze nedda nze sikiriza nze biki God why me nga byalimu. Dokita n'amugamba nno munnange bw'ona dda mu God why me obulamu obujja ogenda kufa mu bulumi obw'amaanyi obusinga ne kiki kye wayiseemu. Amugamba just put yourself together wezeewo okkirize what you are neki kyofuuse ka than you move on with your life. Ffe weetuli tugenda kubeerawo in case you need any counseling nze nja kubeerawo. That was the doctor. Nga tudda waka brother we era amutwala ewaka ndowooza olwo kati bazadde be kati bakimanyiiko ba tebakimanyiiko tebamanyi nti she was raped. Tebamanyi nti kati ate nakino ekipya ekizze kigenda mu affecting ate nnyo n'okusinga like the parents weren't aware but the brother knew. Naye nga ffe tuli bagumu tugamba kasita at least muganda waakolaki amanyi story yonna. Kati nga amuzze ewaka waayitawo ndowooza a few days kyaba like a wiki yali ewezi bala waatukubira tulina omudwaliro kati mudwaliro nga munoonyayo ffe ate mudwaliro kibuzibu ki Melissa abadde ayagala kwetta obambi yegalidde mu room like yamize overdose y'eddagala. Yamize overdose kulya sirimu bakuddagala eddala oba yali septrin oba yali mpeke ki like yamira nga lingi nga awulira abikooyi. Tumugambe ki ne tutuuka ku ddwaliro ne tumulaba nga tayogera like nga ne bw'omubuuza ekintu akutunuzibwa tamaziga ge gamuvaamu mu maaso. Ne bamujjanjaba n'agezaako like okuddako engulu naye nga kati ate nga ekimusumbuwa si kya being raped
karadde kawuka kati ng'ekimusumbwa kuba nti alina akawuka oba osanga singa teyakafuna yandibadde asobola omuvinga on easily naye katata ayingiddemu kino ekipya kyabadde talina ate ffenna obulwadde bwe tukyasinza okutya n'oganzibwa bwe mbufuna simanyi bwe nnyinza nakubeera so mweyo process ne batugamba tumuleke mu ddwaliro olwo bazadde be bajja brother we yabagamba nti onaabadde ayagala kwetta olwo abanyumiriza story nga bwe yali ate baagala natutunulako nga banenyammwe nga batugamba yo bad people mumnamwe mumulekalira mutya biki ne baneetikka oyinza obbaga wamusetinga oyinza obbaga wakola booti ebiki ate obeera nga wamusetinga omanye emikwano emiwala gino mubeera bazibu obeera n'abantu nga tomanyi kati nga you have to play it cool singa namusetinga sandizeeyo muyita nakyo kisobola nga it's a part of the plan kubanga in most cases kati obeera nga biri mu kunoonyereza biki tuba tutandikira exactly baba batandikira ku nze naye kyemmanyi naye asobola okuvaayo n'agamba okay byonna bisobola okubaawo naye Imi wasn't part of this ngesiga abantu kituufu n'emikono tetulina gyesiga naye nsobola okuvaayo nenyimira nengaba guys malina kuba osobola okubeerawo nga wamusetinga biki nga gwolina intention zo sisuubira nti nsobola okusetinga Melissa mu bantu bonna Uganda yennyini akusetinga kituufu naye si Melissa at least because mumanyi okuva mabega nnyonnyo n'okusinga ate bano abalala batwegattako Melissa nayita naye ku campus Melissa nayita naye mu high school. Does she know that you talked about it on your TikTok? Right now she doesn't know about it. Did you ask her before you talked about it on TikTok? I didn't. Why? Because nalabanga kyova saayogera amannya ge matuufu naye era nga okusinziira ku mbozi gye nafunako naye before like twanyumyako naye before n'agamba because kati njagamba nti ali mu state recovering as kat right now because neera ne mukujja wano mukebeddeko ku makya ati waliwo mukeberako ne tamugamba nti nno ngenda kwogera ku kino kituufu simugambye nti wendi wano era simugambye nti ngenda kwogerako naye twamugambye nti ogenda kukyogera ku TikTok exactly naye twakimugambako atumugamba naye bona recoveries like tujja kuvaayo ko tuwogere on what really happened to you nagamba it's okay naye kati saa zino tana recovering and you went ahead ku TikTok nokyogera ku people who are close to you people babeera basobola okumanya nti kati yono omukwano gwoyogerako bamanyi era abo abali close gye tuli nabo bamanyi and you made it your place to talk about it before she recovered. Okay saagala kugamba nti nakyogerako nti oba muyiseemu emabega oba ki naye nze navaayo with a good intention a good intention nti tomanyanga story ye ayinza obutasobola kuvaayo ne bwana ba recovery because right at that moment ayinza okuba yatugamba she will come out naye ojja kusanga nga ate ye ajja kumala agambe kambyesonyiwe naye nga ate nze bwe naavaayo nenjogera like I share what really happened osanga omuntu omulala nasobola okufunamu ekyokuyiga. But don't you think that bwanabanga she's now fully recovered and then she goes back to revisit maybe your TikTok so manyi muna ibu video buno utambula tetaga like nze nkimanyi tetaga kuddayo recovery like even recovered would it bring her that PTSD because ngenda mugamba sinze era kikola nga simugambe era ngenda mugamba wakikoze naye ngenda mugamba nze I'm pretty sure kyevola beera nkugambye nti bwanaba recovering nsobola n'omuleeta netuwulira nga badde munamateeka mba nkulabyemu ebituli kituufu because osanga saayogedde nga naye most people era abasinga bavaayo ne basharinga stories z'aba friends baba naye nga babagambye nti kati ngenda sharinga is it okay nagamba yes because it was okay. You as a friend you're actually literally more than friends, you're literally sisters. If you come out and talk on your TikTok oberanga atakonsiderize emotions ze. No, by the time when nviirayo nenkyogerako because
nalina kiri kye yatugamba kozza ne ba friends baffe abalala bakitegedde nti amuhira naye kiri kye namubuuza ne mugamba bona abawonye olaba otya bwe tuvaayo like ngolwono ffe tugenda creating like TikTok account. So all your friends know about it and she doesn't know. Kati state mweri tetusobola kimuteeka ko liba fake friends. She needs to change her circle. No, we are not fake. You are. Naye tumuyambako cause bw'anaaba recoveries like nga fully ngasobola okwogera era nja kumugamba because maybe she wanted to keep it private like I don't think omuntu ogenda muloweza cause tubeera n'abantu nga tumaze nabebbanga and they may think certain things for us naye nga butuufu si bwe kirina okubeera cause maybe she wanted to keep it private cause that embarrassment bichi nga she wanted to keep it to herself. Oba nammwe kale mu mikwano gyammwe naye kati mmwe ne muvaayo nze kyemmanyi ate era nkiremerako okusinziira ku the Melissa I know she'll come out and talk about it and I'm very sure she's okay me talking about it. You're very sure she's okay? Era bwana ngenda playing my part not forcing her oba not kumulimbalimba nti jangu biki okujjawo kiri but I know she would wish to talk about it. Really? Because she was a good person. Yeah, there is there is being a good person before something terrible really happens to you. But once it happens to you, now your mindset is changed. Your everything is changed. And you may think maybe she wants to come out and she may want to come out and talk about it, but she won't. I'm sure she will. I have reasons as to why nkugamba I'm sure she will. Yeah. Sagala kwogera why I'm saying I'm sure. Naye kyemmanyi because aina abantu kangambe abantu betubadde tuyamba nga bali mu state jali. Actually that will help her recover like kati jukira nga nkugamba ke mabega nti on Sunday twalina program ate nga she's the main yeah. Exactly. Yali twali tugenda meeting abantu abo. Okay. But right now is she getting counseling and guidance that she needs? Chebakola kati akusenga. So esimbaji mjako abe ne bwomutuukako kati toyina kwogera like kumujukiza. Era tugenda ne tumcheckingako are you okay? Naye nga ali awo anyenya bunyenye mutwe nakugamba. Of course because she's in that state. Yeah. So I think counseling je bamuwa egena muyamba. Bwenga gwe mukwano gwe are you playing your part? We are doing sija kweteeka konzeka but we as friends we are doing our part. My name is mikwano mikwano emiwala nze sibesiga. You can be there, you be like here we are doing our part naye nga behind her back. Nze nga bwe lwaki nkugamba nti sijja kweteeka konzeka ngambe I'm doing my part because leero bwe nemererwa ogenda omuchekingako omulala agenda namuchekingako. Bajja mukeberako nga bageze nonya information. You know those monitoring spirits jibeera ne mikwano nga just zigenze ku monitoring kati ekigenda maaso kati wanaze mpeke olaba tutya amalabi twali bakwano baabalala tutya emikwano emiwala kituufu tuli bankwe naye wabeerawo omuntu gw'obeera naye ebbanga erisusse mu myaka 5 n'ogamba this one is a sister wali abamu nga ne bamumala emyaka 10 nga tomulina nga toyina na kibi kyoyinza musuubiriza kukola so yesako oba oli awo mwe tuli tetuli bangi we like 4 tetuli nyo. We hope to actually host Melissa one time. That's if she's willing to. If ate nze kyemmanyi nyinza nze n'obutamu like mumwe muyinza n'obutasooka mufuna omulala n'amufuna. It is okay because she'll be spreading awareness. Exactly. Sikyogedde nti obaki but kyemmanyi okusinziira ku the Melissa I know she'll want to come out. She'll come out. Because kati abantu baalimu abalala balabirira bajja kwagala naye aveeyo nga bo bwe baakola ki nga bwe baavaayo. Exactly. Ate kati kigenda muwa nnyo amaanyi okulaba nti kati naye yeegase ku tiimu eri webali balamu naye ate ye nti advantage eriwo she has some money. Kitegeera tali disabled nga bali nnyo mu nsonga za finance.
Kitegeera nti kati bali abantu tubawe emmere tubawe ebyokozesa n'omujjukiza ne mugenda ne mbajjukiza mwagenze ku ddwaliro obadde olina okubeera ku ddwaliro ofunye eddagala lyo ogenze n'okima eddagala gwe mulimu gwaffe gwe tukola. Yeah. Naye nga kyemmanyi one day one time I think it's not very far she will come out. That will be really okay. She will come out to create that awareness of kyemmanyi ajja kusinga kubeera ku what happens in the bus at night. Ajja kuvaayo ayogere ku bya her story. She will tell her story. Kyemmanyi one day one time she will. We will be glad to actually hear her story. Era nsaba nnyo on that day mbeerewo at least. Lwaki oyagala beerawo? Lwaki njagala beerawo? She breaks down so easily. Okay. Does she really confide in you? That she does. Kati omuntu akulaba omuwala oba omuvubuka oba anyone omuwa magezi ki oba omugamba ki? Sijja gamba abantu kwesonyiwa mabaala oba sijja gamba nti abawala muve ku mabaala because buli alina ebyomusanyusa. Abula nja kugamba kimu nti just be careful people that you meet. Nti si buli gw'olaba akumwenyeza si buli gw'olaba nti akumwenyeza agenda kukwagala naddala fe abawala abali mu myaka gino nti tuli mu stage obalyawo olabika bulungi okyalinamu kasente akambala obugoye obukukwata like n'onyuma. Of course nabali abakola ebyebikolobero naye atunuulidde ggwe alaga nti nze nyambadde nnumya have a nice body. Kubanga ati ekyatuuka ku mukwano gwange sigamba nti oba bamukaka wabula nja kugamba nti excitement kanjiyite bwentyo ye yavaako ebyo byonna excitement eyakyo ey'okumukwana. You understand? Nti oba osanga ate n'ekirala stick to your word. Unknown, let it be unknown. Tuleke kubeera kuba n'abantu betulabye olabye tekijja beera ku balenzi bokka wabula osobola omitinga ki group ky'abawala mu bbaala kozi oyagala vibe n'obeegattako nga tomanyi kikigenda kuddirira. Tumanyi nawa gye babeera wabula ne bakuzunza okuva mwene ebbaala tuddeko mweri ne bonna tebakututte mu basajja akukozesa naye ekyo kyokka kyoyingiramu ekyokuva mu bbaala eno dde mweri. It's not good. Understand? Tomanyi oba bayinza okuseetinga. Tufunyeyo kakaki akapya ne bakuwaayo ne baba tebakukozeseza basajja bangi ne bw'oba tolwadde naye ekyo kyokka ekya omusajja okukukozesa nga you're not willing kyokka kikumala okutokyaringa psychologically. Kitegeera kozi abasinga tutya obulwadde naye n'omuntu okwebakako nga toyagadde omuntu okukwata n'okukozesa lwampaka ne bw'aba takuyise gy'atalina yita naye ne bw'aba yise mukube etuufu mwalina oyita ogenda kwekanga nga tokyagadde kigenda kukukosa psychologically. So I would advise girls abali mu myaka gyaffe just be careful. Okay. If possible omwenge gw'otasobola kunywa gw'otanywangako please guleke. Because tujja nakudda na wano nga ndowooza nti oba bamudrugging nga ye bw'agamba naye ng'osanga zaali omwenge guli gwe yanywa ogw'amaanyi. Because ekintu ky'obadde tonywa buli lunaku bw'okigezaako the first time tekikuyisa kyekimu. It doesn't leave you the same. So omwenge ekyokunywa ky'otamanyi kireke. Abantu b'omiitinga like n'omulaba for the first time kale oyinza oba oyagala kukola mikwano but tosukkawo wandikomye. Understand? Mulabaawo munyumyemu kola dda ku byobadde olina okukola. Kitegeera because singa oba oli awo yampuliriza I don't blame her naye singa oba osanga yampuliriza osanga tebyandituuseewo osanga tetuli wa gye tuli right now osanga singa tayita mu mbeera mwayita. Exactly. Kati nga Melissa gyali omuwa magezi ki oba what kind of what kind of advice do you give her? Advice gyenyinza omuwa let's say ali awali mukulaba ssaawa zino mugamba ki? Let her move on. Do you think it's easy to move on from it's not easy thing? But me as a friend I'll try. I'll be there for you. I know one day one time you'll watch this video but just know I love you so much and I promise to always be there for you. Sisobola kuleka because tuyiseeko mu bisinga sijja gamba nti bisinga kutebere tukitufunangako naye ku bye tuzze tuyitamu okuva ku gye tuva ne wa gye tuvudde okutuuka wawe tuli right now
kyemanya kino tusobola okiyitamu nga tuli me and you. So I just wish you a quick recovery. We love you so much at the Senoga Foundation. Tukwagala, and we are willing to be there for you. That's all I can say. Melissa, nze yonna gy'oli nkugamba be strong because there are people who actually look up to you. Enisha nkugamba weegendereze mikwano gy'owangaliramu. You never know, yes, obadde ne ba imine egiri mikwano gy'emirala for a very long time. Naye tomanya ani asobola okuseetinga. Kuba most girls tubirabyeko nga be baseetinze mikwano gyabwe. We've seen these things. Naye ate era ne bavaayo nekiraga nti nno si be baseetinze bakulumirirwa. Just be careful and stay true to yourself. And yes, ogenda funa ebirowoozo bingi ebyokwetta more than even the times you've had those thoughts. And it takes time to heal from such a thing. And Melissa, be strong. Then n'abantu abalala mwenna abali eyo, I know people mubaddeko eyo ne muyita mu mbeera eno and you don't want to come out, but it's okay. If you feel like you need to share anything, my account is actually open. I use Congolese Gem on every platform and it's always open. Tofaayo jangu, I will listen and I won't judge. Sinti no buli omu tugenda muteeka ku camera if you're not willing to, but if you really want to share your story, you can come out. Kuba abantu bangi abayita mu mbeera yemu gy'obeera oyitamu nga gwe tomanyi. And if you ever need comfort or people to talk to, cause abasinga muyita mu mbeera nga you don't have anyone, we shall always be here. So don't lose yourself and stay true to yourself. Mubeere bulungi. Nsigadde nze Congolese Gem.